Bannange okwanjula tekuba kutyo. Nkiddamu okwanjula tekuba kutyo. Bannange abakungu emmengo muveeyo mwogere ku kintu kino ennono zifa. Abako bazaalibwanga mu nnyumba. Abako tebazaalibwanga mu kidaala. Ekidaala twakiraganga bulazi musajja nga tumaze okumuzaala mu nnyumba. Naye Katemba asusse emikolo gy'okwanjula kyova olaba n'obufumbo tebukyawangaala. Obuvubuka simanyanga bukatumwa ne bujja ne bwekolera ebintu eby'ekijegajegaawo. Nojja weesanga banno baani abawala abaana ab'obuwala mu simanya waka. Ne bambala gomesi ne basiba obubina ne bakunamira bakitaabwe ne bakunamira bajjajjaabwe. Bannanga omusajja bamuzaala mu nju. Omusajja tebamuzaalira mu kidaala. Ekidaala bakitegeezaako butegeeza nga bamaze okuzaalibwa mu nnyumba. Era abako bonna we batuukanga mubajje mu siyaasa w'okubateeka mu kidaala. Agagaboozi goonoye musajja wange gwe nnonze. Sooka omunoonye waatudde. Senga ono omwami gw'onoonya waatudde. Toyina mwanjulira kidaala. Oyina mwanjulira mukulu munno oba mwannyoko. Ayinza n'okuba mwannyoko oyo yafuuka dda kitaawo nga yasikira dda kitaawo. Omusajja azze okuba wasa ne muwalawo. Oyina kumwanjulira mwannyoko. Era mwannyoko y'alina okusooka okulaba omwana azze okufuna. Omwana we oba omusajja azze okunona omwana we. Era twatuukiranga mu nnyumba. Ne tulya emmwanyi ne tutta omukago. Deni oluvannyuma wabaawo ab'ekyalo ne bajja ne babalaga nti abaaye ono ye mwami wa Nakate. Ne Katemba ono obujogoli bwe mutadde emikolo gy'okwanjula mumbuulira obufumbo bwammwe bunaawangaala butya. Ffe bwe tugenda mu kwanjula tuba tugenze ggula mukazi mu mizimu, emizimu gyesittala. Ne mwezinisa obuvubuka bukatumwa ne buzina amazina ageesittaza abaana ab'obuwala ne basiba gomesi ne basiba obubina ne bakunamira bakitaabwe. Ne mwekolakola ebintu ebitajjansa. Kati bano babadde kuki? Batunuulire. Muzina amazina ag'ekisiru agawemula. Mwekola ebintu ebyekisitaza nze yekola etongwa nga nzija okuwasa mu maka ago ng'onteerawo oyo Katemba. Nze mbanzize kuzaalibwa kyalo kiramba, mbanzize kuzaalibwa nju. Era lwendijja ku mukolo omuntu yenna alimpita ku mukolo nensangawo obwo obuvubukavubuka obwo simanya bukatumwa. Ne bwezinisa amazina ag'okwefukula agawemula. Abaana b'obuwala ne bajja ne babuusabuusa amabeere n'obubina. Nja kuba kibooko. Oba mmengo tesobola kube nja kuba kibooko. Neje emikolo we mudda osimanya mmwe baani oba tomanyi itongwa ggwe. Ne musimba layini mmwe baani tomanyi. Tomanyi nti ngenda kujjaka gwe wategekedde baani. Nze njagala okwanjula kutuuka muyingire mu nnyumba bakuzaale. Then ab'ekyalo babanjulire musajja wa munnaabwe. Tono omusajja wa gundi tomwepasa yonna gy'onaamusanga gwe gwabanga omulamwa. Era tomuyitangako singa ali bayina obuzibu. Ono mwami waffe gwe gwabanga omulamwa. So oyo gasiya wammwe. Genda omunoonye mu bangi mu ngani gwe nze itongwa banneemoolerako. Onoonye nze yeereese onoonye ku ddiiru ki. Ne muyimiriza abantu mwe baani tomanyi kyoga tugaye tomanyi itongwa. Osobola okubuuza itongwa mmwe baani. Ne mubeeranga mu bintu ebyekisiru ebitta obuwangwa ebyesittaza kyobula obufumbo bwammwe tebuwangaala. Mwateeke Katemba mungi nnyo mu kuwasa oba mu kunona abakyala. Kyova olaba abamu beetuga bwe baawukana. Ate anaddayo ate abagambe nti omukolo guliko mwalabira katumwa bukatumwa bwambala empale ennyimpi ne kaba kawanvu okugulu nga lukalinga oluso ne kanaanika okwezinisa ebyekisiru mbukawerekera omugole kakutta ebibundubundu ebitategeerekeka ebye. Nze itongwa lwendijja nze gasiya simwagala acha ne bompitanga ku mukolo gwo omakinga sure tebyo sibisangawo nze ndi tipiko Muganda.
manyi omwana butya bwazaalibwa mu nju era mmanyi baani abalina okunzaala si kyalo era mmanyi tebalina kunzaalira mu kidaala balina kunnyingiza mu nju nemmwe mu nnyumba kati mugendayo kulya abasiru abako mugenda kukwata wano mpola mugende ali mu kidaala mu nnyumba muli emmere mu nnyumba mugendayo kulya ne muba n'abakyala naye nga temuyingiranga nnyumba tebabazaalamu babazaalira mu bidaala senga genda omunoonye watudde najja nno bwe yemoola bwayiteeri so nakukuba eriiso bwakuyitako n'amala nadda nakugjayo ne bakufuula tv ne bakwemoolerako omusajja gwennonze uno wewe tutakyamusa wewe kendijja ku mukolo nze n'ensanga oyo Gasiya okwanjula kuddeyo mu nnyumba mulekerawo okwesittaza abantu abakulu abazze ku mikolo mulekerawo okwesittaza emizimu gye twazza okugulako abakazi kubanga kino ekita ky'omwenge kye tuleeta si kyammwe kyekigula omukazi mu mizimu egyamukuza ne balyawo ebyambalo by'obusiramu mwe mukolera Gasiya wammwe mwe mwemoolera mwe mubaka omuceere n'emimwa mwe mukole nja kukuba omuntu empika endijja ku mukolo nga guliko oyo Gasiya aman advanced dictator. For me I am an advanced dictator. Bwe mba njagala okuzzaawo ennono zange nnyinza nozizzaawo n'amaanyi ery'emirembe mubiganye mujje katemba oyo mu kwanjula mujje obungoddiira mu kwanjula bino byonna ebirala kale oba musobola okubikola mwe baani muzze mutya ebyo bamusobola bikola bwe muba mwagala kunyumisa mikolo gyammwe n'ebino ebyokwesitaza ne muleeta bukatumwa mukakutta ekibundubundu kati owerekera omugole wange eitongwa n'ebimundu by'emiti nja kubakuba tompitanga ku mukolo ng'oyo Gasiya yaaliyo tonsondesanga omukolo ng'oyo Gasiya yaaliyo nja kubakuba kendigenda ku mukolo nga kuliko ebintu byendabye ebyesittaza ekkula ly'obufumbo n'abazadde ku njuyi zombi obufumbo kwe kutudde Uganda era ye institution gye tukyasigaza ina okunakyalinga Uganda ey'enkya amasomero tegakyalina maanyi minisita w'ebyenjigiriza teyasoma baminisita b'obuwangwa n'ennono tebalina kye bamanye era Peace Mutuuzo bwe yajja yagamba abakyala mulekeraawo okukyalira enso tebabitegeera kati nga mu maka ye institution yokka ekyawaniridde ku ggwanga ng'ojja mu maka gange n'oyo Gasiya obanga nze nzija mu maka go njagala kuwayira ng'onaga oyo Gasiya nja kubakuba ate kakati nja kukola ebikwekweto ku biri mikolo ogubaawo ng'Omuganda kensanga oyo nja kubakuba oba Mmengo tesobola bate nja kubakuba buvubuka bwemoola ne buzina amazina ag'esittaza ne bwekolakola ebintu ne bwefukirira maaso g'abazadde ne ssenga nno najja naye musajja nze bannyanjulira mu kidaala nze banzaalira mu nju bannanga okuzaala kuyina kubeera kwa mu nju ab'omu kidaala balina kubalaga nga taata amaze okukonfaaminga naye mubuuka ebintu n'ogenda ku kalina ey'okubiri nga tonnazimba kalina esooka lwansonga omusajja ono gw'olaga ekyalo yamaze okuzaalibwa gwe senga agenda awuba obugomesi ono ye musajja wange gwe nnonze ne mujja yamaze okuzaalibwa omulaga oti ekyalo nga taata tannamulaba era tannamukonfaaminga abagole mutuukirenga mu mayumba basooke babazaale oluvannyuma mulyoke mudde eri ebidaala taata gwe balina okusooka okwanjulira ekintu kitwa introduction okwanjulwa yeeka agenda okwanjulwa kati yeeko bw'agenda ew'abamunda gange agenza okwanjulwa ate n'osooka omwanjulira ekidaala nga taata tannamwanjula tuba tetubuusa amadaala nga taata tannakkiriza oba tannamutegeera era nga tannasalawo nti oba nkuwadde muwala wange oba mukummi baba b'ekidaala nga baategedde dda era nga bo baagaye bannange yamutwale kubanga gwe wamuzaala oyo gwoyimba amutwale kubanga amwagala gwe wamuzaala bannange mwonoonye obuwangwa n'ennono
mwonoonye emikolo ate mmwe aba kampuni zeekwogerera emikolo. Kino kankitume muganda wange bakidaawo asige ente gije gyesittaza kuba mmanyi asobola okukinkolera. Bakidaawo muteweta ani ku bonna ayogerera emikolo kwaba bakidaawo Katemba ono ave mu mikolo bagayidinge institution y'obufumbo si kuzannya. Anoonye essanyu gwe kola embaga. Ku mbaga kola byonna by'oyagala ne mwesittaza mutuse n'okwekisingira kati mu maaso g'abazadde bammwe. Mazina ge muzina nyentindiga kuva wanzize gwe yagala kunyumisa mwebaani nze tommanyi era nkubuulize tugaye tommanyi tondabangako tompulirangako. Era lwakuba abasajja nga bakamiliyoni tebakola kwanjula okwo kwa lukale naye obuuze tomanyi kamiri yadde wizo obuuze otamiri mwebaani tomanyi kamiri. Emikolo mugisse obuwangwa mubusse bukatumwa ne bwekulukuta ne buzina amazina agawemula. Sooka omunoonye waatudde nga ne taata tannamumanya. Kidaala kyo ne mukyanjulira omusajja ne kikuba engalo amutwale kubanga amwagala. Omumanyi nnyo nti amwagala. Omusajja oba omwana omulenzi azaalibwa mu nju ya kitammwe. Enju ya kitammwe bw'emala okukoonamu neyapuruvinga then n'olyoka ojja mu kidaala okwanjulira omusajja oyo abatuuze. Mwabawala abamantalo ntemumumantaalirako. Kyokka naye bw'omusanga ng'eyo tomuyitangako naafuuse munnaffe. Kwekwabanga omulamwa. Naye amajolobeera gasusse mu mikolo. Obusoddooki obususse mu mikolo. Mususse okwonoona emikolo. Omwogezi osobola okwogerera emikolo nga tolinaako buno buvubukavubuka ne kajja. Bwe buzina kyali baddoke naye beesittaza amazina ge bazina. Katunulya bino ebivubuka oba bya mu maka oba byanigana amaka ng'owasaamu byambadde amakanzu ebyambalo by'obusiraamu eby'ekitiibwa so nga ate omusiraamu omuganda yabanga musukkulumu. Kankubuulire Obuganda n'obusiraamu bwalina omukago mu nkuza y'abaana. Njagala otunulira abaana abasiraamu bedda nga Baganda. Enkuzibwa gye baakuzibwanga mulaba ab'ennaku zino baba balonziibwa nga bavudde ku mayirungi gaabwe. Bye beekolaakola ze n'ekitiiyo ky'omuceere agubase gasiya buloolo. Leero wano abazirira mu Gomesi ne bazina ne beefukula bati ne beekwata mu kiwata amazina g'okwefukula g'omu kisenge ne mugazinya bataata bamaama bajjajja n'emizimu egiri awo. Kenziramu okubiraba bikole nneme kubira kendijja ku mukolo nga kuliko nja kubakuba. Nja kubakuba kendijja ku mukolo nga kuliko oyo Gasiya. Ate ne bw'oli nsondesa busondesa mukolo ngyeko ngenda kwanjula ne bintuukako wano ne mbiraba ng'ebyo byaba nja kukukuba ate onzirize ssente zange zisagala oyo Gasiya wammwe. Majolobero ne gafuuka amajolobera. Sajja bamuzaalira mu nju. Sajja emmwanyi azirira mu nju.